Namanya gange bampita Aluma Robert nzaalibwa Naggalama. Rock Giant anzirako omulundi gwakubiri. Rock Giant okuyingira mu music oyo nze namutwalayo kubanga nali bouncer ate ndi driver ate ndi DJ nga tutambula nnyo mu karaoke naye nga nze muvuga ebiseera ebisinga oluusi ku piki oluusi mu mmotoka ye. Naye Rock Giant yali musajja ayimba obulungi era nga buli omu amwagala. Ebiseera ebisinga yakubako ne ku music nga Aziz yamukubira ki eŋŋoma nga tutambula nnyo naye nga tubeera nnyo naye ebiseera byonna era ye mumanyi okuva. Rock yali tanywa njaga. Rock yali anywa mwenge yali akozesa ate nga ate tagukozesa nnyo. Rock embeera yonna emutuuseeko mu bbanga ettono ennyo nze mbadde ndi mu kyalo Naggalama nga nze nkola byange. Embeera yamutuukako bankubira na bukubizi ssimu nze nali sibimanyi. Ne baŋŋamba nti gwe Robert waategedde nti muganda wo Buchaman amukubye bubi nnyo akavidiyo waakalabyeko. Konze ndi mu kyalo ate nze munange nina essimu ennene. Agamba jangu era tekyantwalira budde ne nfuna piki awo ne nteekamu amafuta ne nvuga ne nzijja ekisugu we twali tubeera kubanga nze nali kisugu awo. Ne ntuuka awo ne ntuuka ku gym ne bagamba tugende tulumbe Buchaman. Tugende ne mbagamba nedda. Tetugenda tujja kuba ate tuwonoona ki? Tuwonoona omusango. Wabula kye tuba tukola tunoonye Rock waali. Ngenda okutuuka waakoleekaana Rock we yali alikodingira music we. Nga n'oyo gundi manager we nga naye baamuyisaamu empi ne bamukuba era naye ne bamutiisatiisa. Ne tugendawo ne tunoonya Rock. Rock mu kumunoonya Rock yali abuze nga bamukwese nga simanyi wa gye bamukwese. Simanyi era ba Buchaman kubanga nagenda ku poliisi ne ndipotinga nti muganda wange baamukubye n'okumuwamba baamwambye ne bamutwala ne bamubuza n'okumubuza era nengenda ne ndipotinga ku poliisi. Akaseera katono nnyo engeri gye mbeera e Naggalama nali ku piki era nabe nalekawo waliwo omwami bamuyita Snoop n'ekyobe ne mbagamba nze mbeera wala kasita abapoliisi bagenze kunoonya ani bagenze kunoonya Rock. Mugenda okunoonya Rock baamuzuula naye ne muleeta ku poliisi. Kyali kimaze ennaku nga lulamba ennaku nga 2 we baŋŋambira nga akavidiyo ako bakataddeko. Kati nze mu kumufuna Rock naye bwe yagenda eyo mu ghetto gye simanyi eyo emakindi eyo nali ndi ku piki nzirayo nga bankubira essimu nti wuuno bamuleese nti ali mu mbeera ki nti yeekyanga bwekyanzi yeekyanga tetumanyi. DPC yali waali ne OC station nga waali kola ba Bucha lwe nalipotinga omusango wa Buchaman bansangawo n'ekikoosi kye nga bambadde ebyambalo byabwe ebyamagye ne mpulira obusungu era natandika okukaabira. Natandika okukaabira awo mu kukaabira awo nensiba omutima ne mbagamba ngenze nenzirayo wa e Naggalama. Mu kuddayo nabeerayo ng'omusajja atambula okuva eno n'agenda wa nti covid ku biseera bya covid ng'atambula n'ajja ewange waka talina walala walaga kubanga ensonga nze mumanyi nnyo era ng'atambula okuva eri n'atambula n'akola ki najja. Nagezaako munoonya ng'olwo bamulese bamuzudde gye yabadde nga buli lwengezaako okwagala omufuna mufune mmuteeke mu rehab oba tumutwale mu rehab nga simufuna. Ate bwe nkivaako ngenda okulaba nga azze ewange ate nga si ye puroguramu gye nkola ki gye mbeerako. Kati nali ndi awo najja ewaka. Buchaman mu kumulaba n'agendeyo munda
ne bamuteekeyo munda ne batuula ne boogera. N'ayogera byayogera kubanga nze olw'obusungu nali wabweru kubanga nali nsobola okukola ki okola ekintu kyonna awe saawa eyo naye nasigala wabweru. Baayitawo awo alina abavubuka baabo nga bali awo era sina kye namunyega nti oba munyeze kino oba nakiri namutunuulira butunuulizi. Roki yali tanywa njaga ne sigala yali tamunywa, yali nze mumanyi, nze namutwala mu kuyimba waswa Jamaalu, nze nabavuganga mu kalyoki Jamaalu balaga Beni bonna Mantayiga abasinga bonna tewali atamanyi olidde. Era kyova olaba nti nzize ku NBS okusobola okusaba obuyambi eri abamanyi Roki, okusobola okuyamba eri gyali embeera si eri awo ewoomya kintu yadde aba ali mu ddwaliro owulira. Kati olwaleero luno tubadde tugoberera fayiro yaffe. Okuvaawo okugenda mu rihabu, mukyalo oyo bamundagirira bulagirizi ne bampa ennamba ye ne mukubira bifo nga Roki bamukubye bamuggyeyo gye baali bamukwese kale atandise okutambula nga byakola tebikola ki tebitegerekeka. Nenkubira omukyalo essimu nenjogera naye naŋŋamba owaayi kiki, nemugamba alindako omuntu akyambuze ne bwe naamufuna tujja kuba tukola ki tukuyita. Era nali mukyalo nali ndi mu mmotoka nga ndi mu ŋŋenda sayidi z'ekayunga eyo ne bankubira essimu ne baŋŋamba ono nno wuuno agenda yanguwako mpete emmotoka. Era nafuna mikwano gyange ne bannyambako ne tumukwata ne tufuna we tumukuumira. We twamukuumira awantu n'asulawo. Mu kusulawo nenkubira omukyalo essimu. Bwe nkubira omukyalo oyo essimu omusawo, omusawo n'aŋŋamba nzija kati nzija. Ne mugamba siriiwo naye waali ali seefu, waliwo abantu bange abaliwo bajja mujja kukwatagana nabo. Waliwo ono Moses mutabani wange ne muto wange bamuyita Vincent ne mwannyinaze bamuyita Rose. Ne mbagamba mukwasaganye ensonga eyo ne mukyala wange era yaliwo awo ng'emmotoka ejja nga bamuteekamu. Teyalwana oba alwanagana oba akola, era yatuula bulungi emmotoka nga bamutwala nga bamutuusa mu rihabu. Omwezi gugenda kuwera, kugenda mwezi gumu ndoza nga kitundu kale naye tamutwalangako mu rihabu. Nze namwetwalira nze kennyini era yajja wange waka wensula Naggalama. Nze era ayinza okubuulira Buchaman ayinza okugamba Roki waali amanyi waali. Era abantu abasinga bagamba nti Roki bamukweka tebamanyi nti nze mulina. Era okufuna NBS eno nanoonya ennamba eya Madamu Anatalia nenginoonya nembula neŋŋaa naye nentuuka wali Kamooca ne baŋŋamba baavaawo baliwa Bukoto. Era nagenda era nali mu mmotoka baali bantumye mu kibuga naye nenyigiriza neŋŋenda nensanga omwami teyali mubi. Nasooka kubuuza abaasikaali ku geeti ne banziramu bulungi, mukunziramu obulungi ne baŋŋamba agenda obuuze omwami oyo bw'ati ajja kukuyamba. Era omwami teyali mubi ne munnyonnyola naŋŋamba gwe muganda wa Roki nti ye mbalaba mufaanana ndaba ekifaananyi kijja kanjikuwe. Era n'aginoonya n'aginsomera nengiteeka mu ssimu. Mu kugiteeka mu ssimu nengiseevinga era nemukubira. Era tekyatuyisa bulungi, tekyatuyisa bulungi ekyokuba nti Buchaman ate nga Buchaman mumanyi nnyo. Buchaman nze mumanyi era Roki yagenda okulaba Buchaman nga ate nze Buchaman namulaba dda mu biseera bya Weatherman ne Bobi Wine. Twali ku gundi lwali lunaku lukulu nga tuli seeta. Era lwe lunaku Weatherman lwe yafuna accident n'akola ki n'afa. Buchaman nze namugamba nomugaba muwa akazindaalo ayimbe owulidde. Nali nkolera ku disco bali bagita Tomex Mobile Disco Sound ya Amani Kasujja. Era nali driver nga nsitula mizindaalo buli kimu nga nkikola
era Buchaman ye engeri gye yayisaamu muganda wange family n'abantu bonna Uganda yonna n'ebweru tekyabayisa bulungi naye ate kyasinga okunkosa nze kubanga oyo omwana ffe tumanyi gye tuvudde embeera yaffe yonna olidde era situmanyi kyekyakukola sisuubira kikigenda kuddirira kubanga kati omusawo yamanyi ki ekiri kwoli era ye waali tebasobola kukkiriza kukola ki kumulaba mpaka ebbanga lye bamuwadde limala kuggwaayo. Buchaman geto sibeeramula bwetyo kubanga singa geto yali eramula ne Bobi Wine ndoza yali badde akuba abantu kibooko bonna baali nabo yali badde abakuba naye okusinziira ng'engeri gy'olabamu nti geto ate n'olaba Bobi Wine n'abantu engeri gye bamwagala eyo ebeera geto ennungi kubanga omuntu osobola okuba nga oli mu geto naye nga wooli oli abatwalanga mmwe asobola okubannyonnyola okubatereza mu layini ne mudda mu layini entuufu nga tabaagaliza kibi wabula nga abaagaliza kirungi. Omuntu tosobola kugamba nti yenze kati nyenza okweyita nti Rocky kubanga n'ejjinja eyo waliwo omusajja yeeyita Rocky omuyimbi era twagendayo ne Rocky Giant nga bagenze kuyimba era nga naye yeeyita Rocky twagendera ku disco ya Henry bagita Studio H Sound ne tuwayalinga ne tusaayo ebyo era naye nga yeeyita Rocky kati ng'ono Rocky Giant ku lwaki ye teyalumba oli kumukuba. Abaana ba Rocky era nabo tebawulira bulungi kubanga kuliko omukulu n'owokubiri n'owokusatu owokusatu abadde ajjanga naye era ewaffe mu kyalo gye batuziika naye kati essaawa eno tusaba buyambi tusaba obuyambi kubanga waliwo ebyetaagisa kyekituleese ku TV abamanyi buli kimu kyonna abaalaba ebintu byonna nga bwe byali kubanga gyali mu rehab tojja kutwalayo mikono myereere balina okugula eddagala twasooka kirekamu olw'ensonga twali twagala kusooka kufuna ono era tanabana kutufa esingako yadde okutunoonyaako ku mbeera eyaliwo. Ensonga y'omusango fayiro etambula yo egenda mu maaso tukola ebintu ebyo tugoberera fayiro gyeraga ne tuba nga ate tugezaako kulaba nga muganda wange aba bulungi Giant. Mu musango twagala abwenkanya oli Giant afune obwenkanya nga famire yatyoboola ekitiibwa kye mu maaso g'abaana ba Buchaman waliwo baana abaali awo nga balaba musajja ne bamuyiira amazzi ne bakuba ne wabawo omusajja yamukuba oluyi ku mutwe tamutegeera ebyo byonna nga babikola ti be bali waggulu waki w'amateeka. Museveni singa buli omu amukuba masasi singa buli omu amutta busi era naye tali waggulu w'amateeka kubanga nti bw'oba nti ogamba nti yali waggulu w'amateeka nti geto berina okukola Museveni yali badde agamba mumpe emmundu kankube bano 15 mbatte. Okumutyoboola okutyoboola eddembe lye ery'obuntu n'okumuswaza mu nsi yonna sijja kwogera nti wano mu Uganda wonna kubanga byatambula. Nga yeetonda atya katugale tanangeri ki gye yeetondamu olw'ensonga biri bye yakola byonna agenda bisiimulawo tagenda bisiimulawo olw'ensonga tulina kugenda kubimalira mu kkooti. Ku kye yakola alina okufeesinga ekintu ekyo okuba nti asobola bamukyajinga ekyo kye yakola. Tumwagala wali mu kkooti mu maaso g'omulamuzi, omulamuzi ajja okusalawo
ffe katufolowenge fayiro yaffe wenaakoma era sijja kuzikiza kubanga nze oli muganda wange nze mmumanyi Buchaman tamumanyi. Mbadde njagala kuyisaawo ne kano. Waliwo abeefuula nti be Baaluma Robert be baganda ba Rocky Giant. Nze mukulu Enanga afande Enanga simulabangako simuyimirirangako mu maaso, nze nga bwe mundaba sikozesangako ku biyagayaga okuva mu buto bwange. Ne sigala gwe nalinnywa namuvaako emyaka kumpi nga 15 emabega oba 2. Naye yenna yagamba nti Yaaluma Robert n'agamba nti nze nkozesa ebiyagayaga oba ebiragala sikikozesangako, era eyakyogera yenna oyo yalimba. Nze nsaba mukulu Enanga amanye nti si yenze eyamugamba, era soogerangako naye nze mulaba ku TV ng'ali mu nsonga ze. Yes, amanya bampita Moses Rodio Azabo, ndi mwana mu Lugwala era nga ndi mwana mu Lugwala era nga muzeyi Rocky aba muzadde wange cause muganda wa muzeyi wange yennyini. Naye ekituleese wano mutuuseewa ku nsonga za rehab. Okusookera ddala bwe yagenda mu rehab kyali kya ssanyu nnyo, twaliza wamu titwasobola omufuna cause yali atuta akabanga nga talabika. First of all yali under fear, yafuna okutiisibwatiisibwa kwa maanyi ng'obulamu bwe akimanyi saawa yonna bukola ki busaanawo. N'ekirala anti from the time ebintu ebyo we byaliwo like bali abakikola batandika omutiisatiisa ne balaga nti basobola n'okukola ebisingawo singa aba awaabye ebintu tuwe bityo. Kati ng'omuntu eyalaba ebintu ebyali bigenda mu maaso, erinnya lye litooleddwa like buli kimu ekyaliwo, like his legacy was broken down. So that alone nechimutawanya psychologically, actually was tortured psychologically nga he could not believe. Yes, era abasawo cause he's under consolations, he's under therapy. Ne batugamba nti ekintu kiri buli wakirowoozaako he breaks down and starts crying. Like from the time we are realizing anti Buchaman yamuyisa bwatyo because they have taken some time with Buchaman. Babaddenga wamu nga bakwaza like nga bakolagana nga ab'emikwano, ndowooza gye yayigira n'ebyo byonna oba oliawo okutandika n'okukozesaako ku bintu ebyo, naye nga as a family yali tannatuuka ku level eyo like kutabuka like how it has been somewhere else. Naye ekintu kino like kyamuyisa bubi nnyo cause Rock has been there for some good time. N'ekirala nti abadde azimbye erinnya lye mu kutoba kwe, so kati omuntu okuva just in a minute na like n'asanyawo erinnya lye like aba losing a respect before the public. So kati yali under that torture, that psychological torture. Fenga family we had to sit down, like we could not take him to the hospital. Ye upstairs yali getting the off. Netugamba nti let's try up. State gye yaliko like sibimanyi nnyo naye kyemmanyi nti yali like byakola tebikwatagana. Ne batugamba nti yeetaga counseling, therapy, like n'okumucheekingako balabe oba some drugs ziyinza okuba zina kyezamukola, naye nga kiri bakiteekako nnyo essira nti ekintu kiri kimutawaanya obwongo, like whenever he remembers he breaks down. Yeah, but at the moment batugamba nti there is hope nti he will recover. Ebbanga lye baatuwa naye it's very possible either before the period or even beyond. Kitegeera at the moment baatuwa 6 months. 6 months naye kinaasinziira like treatment gyafuna. Netulaba oba ebbanga eryo linagwerako ajja kubazza engulu tandika okwasaganya obulamu bwe nga bwabadde abukwasaganya, oba si kyo
costs. Yes, it all comes with costs. And you are making that cost. Yes, we as a family, we gathered efforts okulaba nga we do something because kyekyo kyali kyetaagisa at the moment, so ketubeeko we tumuteeka. Naye to be very honest with you and the public watching, Rocky, he needs help. N'okusookera ddala yeetaaga obuyambi, like he gets the treatment. Naye nga family tulifuna some bit of financial challenges nti akasente ngako keetaagisibwa eri okumujjanjaba. Abasawo tebabadde babi, batuyamba ne bamuadmitinga, naye kati akasente he needs a lot of care. At the moment batugamba nti monthly it's 1.8 naye along wajjawo some other costs because they kale balina bye bakolebwa just like a school osasula school fees, but there are those other costs that come along. Kati we as a family we've tried, like tugezezzaako providing each and everything the doctors want. Kitegeera buli mwezi tuyinza osasula around 2.8 every month, 2.8 n'okusukkamu. Amazeeyo right now ali mwezi nga gumu, like avuga wiki yakubiri. Yes, nenga we are really finding it hard to foot these bills. Tenga yeetaaga obuyambi. So we thought, like we sat with a number of advisors, batugamba we can use his status. He has not been a bad artist in the country. Tabadde muntu wakavuyo. He has had his name, though he had a few challenges. Netabadde muntu mubi. We can take this opportunity ne tugikozesa okufuna some financial help. Tulabe nga Rocky obulamu bwe tubuzzaawo bulungi sebo. Yes sebo. Yes sebo. Okusookera ddala ekya Buchaman, with due respect, is a father. Rocky is a father. Buchaman has a wife. Ekintu kino we kyabaawo, like a lot of words were said. Nze kyali kyennyamiza ebigambo ebimu bataata bange abo bye baayogera nga balaga nti kyali kya bulambulukufu oba like kyali very fine with them okukikola. Naye nga I strongly believe no one is above the law. Kuba omuntu otukira ogamba mateeka ga ghetto, I don't know whether the ghetto is above the law, because even the president himself is not above the law. So kati Buchaman olaba yayogera ekyo, actually ne mami ye mami ghetto ya naye ayinawo byayogera olinga bwe yagira simanya abaana bicha. A lot of words were said, naye nga tekijjaawo shame gye bateeka ku legendary, because I believe Rocky has a bigger name than Butcher. Rocky's legacy is far bigger than Butcher. That one everyone can see that. Naye kati ekyo buli kimu ekyayogera tekisobola kujjawo kiri erinnya lyali polize ki like reportingidwa down. Kati nga Butcher, like if he was honest and human, it wasn't us to look for him. Yali alina otunoonya nga ffe minaga abannaye, however much nga omanyi beyita ba Rasta, Rock has never been a Rasta. It was until he was introduced to those drugs na getting that mindset in boba Rasta bichi. You've never seen Rocky Gaint with dreadlocks and so on. Okitegeera. Tetugamba nti babi, but there are people who are self-driven. Abefuga, sorry. Okitegeera. Naye bwe bamutuusa ku mbeera eno, as a human, yandivuddeyo n'agamba like na sitting down with the wife n'agamba like seriously, omuntu gwe tukoze ekintu kino si muntu mutono in the country. Lwaki tetureachinze out to the family ne tulaba how we can sort this. Whenever cameras would come before them, that like they were so confident, buli kimu kye bayogera nga balaga nti there is nothing that can be can be done to them, which is wrong. So that we as a family, we are seeking for Rocky's justice. Ng'omuntu, like he was assaulted, you get? Tukyali mateeka, like that's the only way. We're not going to fight. Actually, tuvumirira ekyo ekyabafanzi oba mikwano gye like okwekunga like bagende ba fighting back. Ekyo nga family we don't support it. We believe in the law. Kitegeera? To believing in amateeka galamule. Omuntu like no human being is above the law. Tosobola tusa munno
okutuusa ku serio no like no sawansa ekitiibwa kye. Rocky is a parent. Abaana abo bagenda laba ebintu ebyo bagambe like seriously daddy waffe lwaki yatuuka ku kintu kino kitegeera. Basically akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa but twagala amateeka galamule. Yes, to be very honest, amateeka galamule then tulabe ekiddako. Fayiro ekyali wa state attorney ababadde baligiperusing through. Yes, then but were a call to go back and see what to be done next. God willing. God willing, abere answerable for what he did. Because like seriously, singa yali human enough yandize immediately netulaba nga saving someone's life. Because tubadde tusaba Rocky afune ku buyambi omuntu okumaliza biiru ye ekyo ndowooza omusawo yasobola okitotola naye it's a lot of money. Twetaaga miliyoni nga 3 just treatment. Miliyoni nga 3 afune treatment buli kimu aveyo nga ali very fine nga asobola okukola statement because the state yatugambye ne Rocky ng'omuntu bajja mwetaaga nga agetinze well asobole okuwaayo story ye ng'omuntu. Naye right now balina kye bakolako cause bafuna videos zonna ne baziraba nga still file esobola otambula wadde nga ali under treatment. Ali at City of Hope Rehabilitation Center eli Kawempe off Namere Trading Center. Era yene ebbaluwa eyamwadmitinga bamufunanga 18th, that was April this year bwe bamufuna so ne batu breaking that down the bills like each day is 60,000 and it comes along with those other bills like every week to enough bills zetu footinga. Yes, simanyi oba ogirabye bulungi. Yes, so it's quite a lot of money. Into our school fees it's 1.8. Now it comes along with requirements. Yes, because he has to take a lot of drinks. Like he needs, they get so many therapists from external therapists. Abajja because bamu inviting as a special guest. Yeah, because Rocky, we are so blessed in erinnya ayina bamu admitting in a special way ne bagamba really we have to make sure Rocky gets well. So as a family you foot the bills ne tugamba okay, let's also try what we can. Ne at the moment tulaba tujja tusobola okwetagayo ko obuyambi whoever asobola okuyamba. Yeah, tulina account number. Yes, tetwagala posing us so many questions. Omuntu ayagala otuwa obuyambi asobola reaching out to muzeeyi enamba weeri, account number weeri, then awulira nga ayagala omanya exactly ekiri ku ground oba ddwaliro still asobola ogendayo. Fe what we want is we are open. What we want nti at least bitambulire mu line. Tetwagala abantu kukola things to serve their personal interests. We are saving a life. Tetuli mu showbiz. Okitegeera. Bw'aba asobola omusawo, but we also have contacts abasobola reaching out. City of Hope Rehabilitation Center. Okay. Account, I think I can start with account number. Account number is 10 44 10 18. That is 208. That is 10 44 10 18. Sorry, that is 10 44 10 18 028. If I'm not mistaken, that is Equity Bank.
but I can clarify. Enamba y'essimu eri 07888 211 52. Erimanya Olodio Moses Azabo. Erinootu 788 2 5 2. Yes. Account number mbadde nsaba ngi clarifying manye ebintu by'omuzungu. Eri account number eri 10. Sorry.